abalimi bannange tugenze ku mutendero gw'okulabirira olusuku luli lwe twasimbye okubajjuzikizaako akatono twakabala tusimye ebinnya tutaddemu bye tulina okusaamu ebiriisa bwe twamaliriza ne tusimba ekitooke kyaffe nga tukijjise mu ddagala. Kaakati mwana mugimu ava ku ngozi naye bw'amala okukula era okulabirira tekukoma. Tugenda goberera emitendera nga bwe tulina ogigoberera. Okusookera ddala mu kulabirira tulina okusalira. Mu kusalira tunoonya ki? Tunoonya okukuuma ekitooke kino nga tekiyingidde mu bulwadde. Bwe tutunuulira okusalira kaakati mu mbeera eno ojja kusanga nti ekitooke kino kyeyasizza wano. Ekitooke kirina obwayi buno mbulaba. Kati olugogo nga luno tosobola ddulekako kuba wano kitegeeza ekiwuka kyayingidde. Obwayi buno bulina okuvaako. Obuvaako si bwe bwokka obuvaako naye ne kano kalina okuvaako. Waliwo n'olugogo lwe tuyinza okuwalizibwa okuggyako. Ensonga lwaki tusalira ndowooza mulaba kayovu wuuyo. Mulaba kayovu ono yatusaliza ebitooke. Tetusalira kitooke kunyirira wabula twagala tukiziyiza okufuna kayovu. Tulekeraawo okugamba nti bw'oba toyina ddagala ebiwuka tosobola bigoba mu lusuku. Wuuyo akyali muto. Kitegeeza nti kati kino kyayitako dda singa kyasalirwa dda. Kati ne kana akaddako era nako tuba tulina okukaggyako. Kubanga bw'aba anoonya ekyokulya bino byanoonya bino. Mubiraba? Kati wano amaze okuzaalibwa ate n'emmere kweri singa oba tobiggyeko. Ebivunze. Kati bw'omala n'oyongera okwetegereza engogo ezisigadde. Engogo zino ezisigadde kasita olaba nga tekuliiko lukoze kaayi kano nga katuuse ku ttaka. Awo kitegeeza titogenda mu maaso nakola ki? Nakusalira. Naye ate bwe tutunuulira luno lulabika ate nawe lusemberedde singa tululekawo okuvunda sayidi naki? Kuba bw'okuba olutabu oti olaba ekyayi kumpi kituuse wano. Twagala obanga okubya oluta wabenga wakyaliyo ku lugogo. Kati ne luno lugenda kukola ki? Kuvaako. Kubanga buli kaseera tekijja kubeera nga tuli mu lusuku tusalira. Kati bwe tumala biibyo. Omukayovu w'omusango olina mutta bussi. Tomalaako biseera era teyeetaaga ddagala. Mu mbeera eyo kati yeetaaga kutta bussi. Oba omutwala mu muliro oba omunyiganga bwe mmunyize kati oyo olulwe luwedde. Mpaka. Kati waliwo akagogo akasigaddeyo kano. Nako mpolampola okakola ki? Okasikayo. Okasokoolayo busokoozi. Tokola lubale ku kitooke. Ne tugenda ku kino. Wano weeyasizza luno lulina okuvaako. Wadde lunyirira nnyo wadde lukulabikira bulungi. Kubanga kayovu oli gwe tulabye lituuka kkubo. Bwetu bwe tusikayo olugogo. Ndowooza olabye kana kwe ŋŋambye kano bw'okasita okalaba nga kalabika katuuse ku ttaka wansi kuba kati ntuuse lubadde lukoma wano. Omanya nti kisemberedde okuvunda okwaniriza embeera eri gye twasoose okulaba. Wano katugambe nti yatusookayo dda kubanga bino byonna yabikola. Kati okukola bino byonna tonnaba kutuuka kwetaaga ddagala. Gano agalusu gano ge mulaba era kayovu. Kaakati kano akasigaddeyo n'osindika akambe era n'okakola ki? Koola byagalusu singa twongera okusokoola ate nga tuyinza okuba tetulina budde busokoola era singa tuba nga tetulina kye tukoze wano ne tukirekanga bwe kiri agamba nti mwoggyeko olwo naye kasita wansi nkyakola ki? Nkyaliyo. Wano we twetaagira okuyiwayo eddagala. N'alema kweyongera kusima kweyongera muki? Munda.
Njija yako. Ate ne wasigalawo kano wekati. Nalonzikirizibwa oddujjako byanteekawo eddagala kiba kibi. Akati bwe tuteekako eddagala tuba lujja kubeerayo. Kubanga ddwo ate bw'olutunuulira wano terunnaba kuvunda. Lukyetaaga okubeerako teekako buteesi ddagala. Kasita oteekako eddagala nga liyingira munda. Kati oli ajja kuba atunda eddagala ly'obuwunga gavumenti nalyo likola. Terijja kuyingira munda. Twagala eddagala erikola ki? Eriyingira munda. Kano. Nekakkirira. Luno lwawuka ne luno. Mulala lukyayi lugogo. Mulaba? Naye kano kaakana akaayi kakulaze nti kagobye wansi. Oluvaako. Kalaba akaayi kentegeeza. Kaako. Bw'okola ekyo teweetaaga ddagala. Abamu kampuni ezitunda eddagala mugamba nti ngagga naye mmwe muzigaggawazizza ne zibaliira ssente zammwe ze mwandiguzeemu enva n'ebintu ebirala nti mugula ddagala. Eddagala lino erya banana plantation herbal mix mulijjukira wali? Ekyo ekikopo kimu bakitegeeza tugenda kuteekamu ebikopo bibiri ebyaki ebyamazzi bwetoti. Bwe tumala tulyoke ekiwuka tukirageko. Mulirabye? Lino ligenda kukola emyezi 6 nga songeddeeko. Wano ninze omulundi omulala gumu kino kimpe enkota. Kyonna kye tunoonya ly'ettooke erifaanana ng'eryo. Naye tetunnaba kumaliriza okusobola okulifuna. Waliwo ekiddako awo kwe kuttira. Wano waaliwo ekitooke. Maama yali wano. Kaakati maama n'azaala kino. N'azaala ne kino. Mubiraba nti ebyenkanankana. Kino kissizza. Kitegeeza nti bwe kinaaba kisembereddwa okuyonja oluvannyuma lw'ennaku 9 nga ne kino nakyo kiteekako. Kitegeeza nti maama omuwa abaana aba omukulu n'omuto. Kaakati maama baamuyonja alekawo noono. Ekitegeeza nti bwe yazaala ono n'ono teyaddamu kirizibwa kuzaala buli yajjangako nga bamujjako. Kati ne tugenda ate ku mwana. Omwana omukulu azadde kino ne kino. Era okuzaala okwo kwe kuwedde. Kati ne munne azadde naye tetugenda mukkiriza kuzaala. Tugenda mujjako. Buli mwana gwazaala tugenda mujjako. Twagala tusigaze obunene bw'enkota. Twagalako enkota 4 zitumala omwaka. Kuba kitegeeza tugenda kulya eno tulye n'eno kubanga ono wanaayonjirwa ono naye ajja kubassa. Kaakati ate ono n'ono be bajja okuba mu siteegi y'ono n'ono. Weewale nnyo okuba nti ekitooke kifulumya amatooke 2 omulundi gumu tojja kuba nankota. Enkota oba ozigobye. Oba na bungi bwa bitooke bwabaawo akatale kaabyo oba ojja kutunda endu. Naye ate ettooke tojja ddifuna oba weesubizza eki. Kale abantu baffe bakyalina okuyiga kuba kati era tujja kugamba nti ono yayiga ne biggwa. Ojja kutunuulira ekitooke nga kiri. Kale kikiri bubi nnyo. Oli baagenda omuyonja naye ate oli kirabika aluddewo. Otunulye kino kirina ettooke eddungi nnyo. Naye kirina mwana akikola ki? Akigoberera. Kati kiri bw'oba okikutte tojja ggwa mu mbeera eno kugamba nti
kuno kuliko ettooke naye ate ndiddamu ddi okuyunja kati onayinza okwesanga nga mwaka ayunjizaamu amatooke aga 2 ku kino ekikolo naye kino kitambudde bulungi kyekisoose okulaba era mbasaba kyemuba mukwata eyo embeera y'okuttira bwe tuba tuttira tulina ekikumbi kye tukozesa kikino wano ekwata mutulabe kajjire obulungi bw'ekikumbi ekyo bugenda bulaba ne bwotasokoola nnyo tula wali n'obwegendereza oleme kukosa kino n'eri sayidi eri irabe sayidi eri jayo genda ng'okufula emirandira gyako ng'oyisa sayidi ne sayidi weetoolooze eyo ogenda kusiikuula emirandira kati awo ekyembadde mbalaga tetulina okwegendereza genda bwe tuti tetwagala kusiikuula mirandira nakutawaanya mirandira twagala tukigyewo mirembe nga n'ebirala tebitegedde mulabye obulungi bw'ekikumbi kino endwa eno ekoze eki evuddeyo naye nga tetutaataaganyizza kino ekikoze eki tukola bwe tuti so nga enkumbi wandibadde kuyiikuula osooka oyerule ng'asima muwogo ekyo nakyo si kirungi katwe endiwu yaffe eno tuli baddembe okulowooza okugitwala okugisimba ekitutemeza kwe kwewala emirandira okudda kungulu abamu balowooza nti ekitooke kiriira kungulu omulandira guno kati tegukyalina mugaso mugulaba guyina amabwa lino bbwa kati ku mulandira omulamba osangako buno bukabuka bwe buyingiza emmere ate ng'eno gyeraga bbwa kati kitegeeza ekyaleese obuzibu buno kwe kuvunda kw'essubi lino ate erivunze ne tutalikola ki ne tutaliziika olina oditemera n'oliziika kaakati n'omala n'olyoka okola ki obikka era olina okuba nga bw'oyingira mu lusuku lwo buli lwolaba embeera eyefaananyizaako akasanja ku luno terulaga kasanja naye twakalabye ku biri ebito ate ne mu nsuku zammwe mwekali tulina okusala amagezi okulaba nti akasanja ako buli kakulaga manya nti emirandira gisituse naye ne bwe luba terukulaze oyinza okugamba kankebera olusuku luno mu bbanga bwe ruti lisobola okuba nga emirandira gitandise okusituka essubi lino lyandibanga litandise okuvunda oleme kiraba nga obudde buyise yogiraba gyatandise okulumba iyo byagala kutemera nga buli lwosika n'olaba nga ekyo kibadde kizze tugamba nti nja gitema nti kanjireke kuba giba tegikyalina muki mugaso twanze tukola mu kutemera kyangu nnyo okutegeera okulaba oti kubanga tukwata bukwasinga akabala lwotafuna musajja ow'emifumbi amanyi okukabala n'olowooza nti yagenda okukola omulimu ogwo ate kubanga agukozesa magezi teeka okuyigirizibwa okutemera kuno kwetaagamu okuyigiriza kakati otema emirandira mirandira ki gye twogerako eyo gitakyalina muki twagala emirandira gyonna gibeere bwe giti nga myeru naye kati olaba ne guno era gye gulaga tegwateekeddwa eka kungulu oba tolina kyokoze kati nolubadde lwayiseeko kuba mingi nnyo gibadde gyakoze eki kiba kyetaaga bbanga ki olusuku luno okuddamu ebisubi ebyo gena ng'obiziika ng'obiziika
ng'obiziika okebera Olabiranga emirandira gizza kungulu. Buli lw'olaba nga waliwo ebivunze ebyomanya byolekedde okuziikibwa togirinda kudda kungulu. Bw'ogirinda oba ofiiriddwa. Nga giba gimaze okufuuka nakavundira gikola embeera ey'okuba nti waggulu ettaka webivundidde gimu okusinga wa eryowansi. Kale mulaba wano n'enkuba tennaba kukola ki kutuukawo yandibadde bwe kiti. Tebyetaaga mifumbi. Emifumbi ayonoona bwonoonyi. Ayinza okujja nagana nakabadde n'enzika fuuti nga 5 wansi. Ekyo si kyekigenderewa. Guba tegukuyamba. Anti guguno ogulaba nje biggwera. Anti se kirakyeza okula. Kati olaba nti amazzi gayiseemu mu ssubi. Kati bwe gayiseemu ne gatuuka ne gatuula kubanga ettaka wansi lyakola ki lyagula. Ne gavunza essubi eryawa oba olyawo n'okuvunda teryandivunze. Kati wateeka okuba nga watemeddwa. Bw'obeera olina kusooka kukebera ettaka eryo likyagomba. Waliwo lw'okikola nga n'okuvunda tekunnaba kuvaawo. Taliga tekuggwaayo. Yenjize wano bingi. Naye musajja wange yamanyi erikutuka ng'oyongera te. Sola. Nanyini. Gwe. Nze. Kuyiga. Mbadde manyi nanyini gw'okolera. Nze okuyiga. Wano omukozi yafunamu bw'aba nga akiyize. Omukozesa bw'ataba watalina kyafunyeemu bw'avaawo ku olusuku lugenda. Sizoni y'enkuba nga tumaze okutemera bwe tuti tozzaako ssubi. Leka engogo zino zireeta amazzi nga bwe gagendawo wansi n'endala enkuba etonnya. Wasobola okuba nga amazzi bwe gayingirawo gasobola okubumbulula ettaka eyo wansi. Eri gy'obisse wasobola okuba nga naye wayingiza amazzi. Mu sizoni ey'omusana essubi lino tulizzaawo bwe tuti. Naye tetusisiza ddala ku kitooke. Jangu naawe nnyambeko baafu. Ziibu tubalage baleme bagamba bugambi bigambo bulijjo bye bawulira obuwulizi. Komyawo mbudde obw'omusana awo tukomya. Tetutuusiza ddala kuli tetwagala biwuka kutawaanya kitooke kyaffe. Kyenjagala okubategeeza wano waliwo busa nga butabule n'ettaka. Ni wano waliwo busa nga butabule n'ettaka. Neewaddako kye twakola twasima olusalosalo ne luviira ddala eri olusuku gye lutandikira ne luyitamu paka eri. Kati bwe twamala ne tufuna wirubbaro ng'evuga obusa buno n'esooka n'ebuyiwa ku bitooke ebibiri ebisooka eri ku nsonda. Ne tuddako era ebitooke ebibiri we biri bwe tutyo. Kati wano kitwale waliwo ne wali. Kati ne tutabula obusa obwo nga tubutabulira mu lusalosalo nga tubutabudde n'ettaka. Kati bwe twamala ne tubikkako ki essubi lyaffe. Era emirandira giri omwo gikola ki gyeyagala mwegiri mu ttaka. Naye ekigendererwa ky'okukola ekintu kino kyali nti twali twagala ettaka linywere wansi ne waggulu. Oluusi terinywa tumala okulima ne tukabala ne tusambi tutaddemu okugenda okumaliriza nga ligubye lisiirinze. Enva oteyingira amazzi tegayingira
bidda ku ngulu ebitooke ne bigwa. Naye oba okikoze bw'oti linywera waggulu ne wansi era kikirwaki mu kyeya olusuku luno nayo lwakubwa ekyeya. Naye ndowooza terwayisibwanga zammwe eyo kubanga lufaanana bwe ruti. Era mujja kiraba nti ensuku ezirinaanyeewo bw'otunuulira ku lw'ekyengulu kaakati waliwo ate muliraanwa yeeya goberedde. Era olwaleero ndi naye wano azze ayongera okuyigira ddala. Mwali omukyala wano, abakyala be bannannyini nsuku. Muliraanwa baliraanwa mugezeeko kubayigiriza, gwe bw'okola ye n'atakola obulwadde bwe bugenda ewuwe naawe ewuwe bukwata. Ekiteteme kino nga bwe tulabye mu ndwadde, omuntu yenna alwanyisa kayovu kitegeeza n'ekiwotoka oba omulwanyisizza. Awantu wano ebiwuka bikozesaawo nnyo okuyingira. Batono nnyo asalira ekiteteme, ndowooza mukiraba. Omuntu ajja kusalira ebitooke ebirala byonna byonna kyakireke kikole omwayi wansi. Ate awo kitegeeza nti ye kayovu akola ki? Ayingira akola ebituli. Kati bw'ayingira n'azaala, bw'azaalira muli abaana ne batandika okubanga bakola amakubo agayingira mu kino ekitooke n'ekirala kyonna ekiba kyekutteko. Naye kati kino kyo kiba tekiyinza kuwona kayovu. Kati singa kayovu yagenda okuyingira muno wabaawo ebiwuka ebirala ebyali byagala okuyingiramu ne bikozesa akakisa kamu ne biyingiramu nga bivudde mu nsuku endwadde, kitegeeza nti buli fujjo lyakola n'abeera ng'akoze muli amabo, ebiwuka bye byajja nabyo bitambula ne bituuka nabyo no mu kitooke kino. Bwe buba bulwadde bwa kiwotoka buba bugenda kukwata ekitooke. Bwe buba bwa banana bunch top virus era nabwo buba bugenda kukwata ekitooke kino. Kati twewalire ddala okuleka ebintu nga bino mu lusuku. Era kino kyongera okukkaatiiza nti obuyonjo n'okugoberera amateeka agalabirira olusuku kyekikuuma olusuku. Kino tekyandimazeemu wiiki. Kati walinga ekiwuka wali yongera oteme katono nnyo waateko. Ekyo kiwuka kye mulaba ekikoze amagondogondo ago kati kyekituyiisa ettaka ekyo kituyisa eddagala ku gundi eno, kuba kino ekiwuka kigenda kulwaza ate kino ekito tukikola bwe tuti ne tukiyiwamu eddagala. Leeta eddagala oliwemu. Obuntu buno bw'obulekako bwe buvundirawo n'eddagala terikola. Eddagala lyetaaga kuyingira mu mugogo omulamu ddala. Omanyi tuzaawo ettaka ne wansi awo zeero. Tetwandireseewo obujulizi nti awo nalyawo ettooke. Kino nga bukyali obulwadde obwakutte ab'omu west bwe twawuliddeko obwo, virus eyo ekwata ebitooke, ojja kwesanga singa olekako kino ate nga wansi tulabyeyo n'ebiguudoguudo bye tulabye, ebiwuka ne bijja kuno nga byavudde mu lusuku olulwadde, tegeeza nti akawuka ke bireese kagenda kukiira mu nkolokolo kakwate ekitooke. Tugezeeko gyetangira nga bukyali, tetulinda kuba nduulu na kuyita gavumenti etuyambe, kuba bwe bunajja ensuku tetugenda kusigaza. Ekiteteme kino ebiwuka bye ŋŋenda okulaba wano
ebiwuka ebitutawaanya ebadde bikyekweseemu mmwe munyumirwa nnyo birekako naye ntandikidde mu kulonda biwuka oyo kayovu buli lwokirekako oba okoze etterekero lya biwuka twandibadde tukikola bwe tuti ebiwuka ebyo tebikoma kujja kuzaalira mu buzaalizi bibiikamu bizaaliramu laba bibino ebiwuka obaana kati kifulumya amagi kaakati baba abaana naye tetuyinza kumanya kiina obuwuka bwe kyajja nakyo obulwadde bwe kyajja nakyo nga kiwotoka n'endwadde endala eziringa ezo kuba kaakati kyekigendererwa ky'okuba nti tukyasaamu bwe tuti kikale kireme okukola ki okutulwaza Nozamula nobaliyita lubwa olwavaako eŋŋombo ya mbwa zirume kubanga ebitooke ebyo byabeerangako embwa ezo mbaga embwa ziruma kayovu yuno kayovu ye nze sisobola butamusanga muno so twalabye n'omulala wuuno ye tambulira mulaba kayovu oba wano ku mugogo omwe ono yajojobezza ensuku n'ozireeta okubanga zissa obutooke obutali mu magezi era bwe tuva wano tugenda kulaba obubonero obwakayovu mu lusuku oyo kyabakola mu nsuku zammwe eyo kati watali kuwannaanya kya mirundi ebiri tusanzeemu kayovu n'embwa ezaavaako liri erinnya mbwa zirume akalakalazeewo yenze nyiga bunyige n'embutta abamu babuteeka mu muliro ne babookya nebufiira ddala naye nga okuziyiza okubeera nga ekiteteme kyo kifuuka ezzaaliro ng'omala okuyonja wali kijjeewo kyaseemu kikale aba talina wasinziira kuzaala katugende ate tulabe obubonero bw'akayovu mu lusuku kuba tulabye engeri gye tuyinza omumuziyiza ensalire eri gye twasaliddemu yatulaze engeri gye tuyinza omumuziyiza okulumbagana olusuku lwaffe ate kati tulabye ne bw'oba oyungiza engeri gy'okwatamu ekiteteme n'okiyiwamu eddagala ne ligenda ne litta ebivunyuvunyu biri ebiyinza okuba nga bigenda mu kitooke kyoleseewo ekikwatiridde ekitooke ekisigaddewo kaakati ate kati tutunuulidde n'ekiteteme engeri gy'okikwatamu okusobola okuba nga terifuuka zzaaliro ly'akawuka ako akakayovu kati katugere tulabe obubonero mu lusuku lwabadde atawaanya era ng'ojja tulaba lwanjawulo ku luno wadde ng'ate omusana tegwaluyisa bubi nti ate endagala zaakala naye nga nannyiniro agezaako okulongoosa okulaba nga naye atuuka ku mutindo kyekyo lwaki yatukkiriza n'okugendayo endwadde ey'akayovu nzibu nnyo ebiseera ebisinga okulabirawo luno olusuku terunnaba kulagira ddala ndwadde bw'ebeera kubanga waliwo obubonero obumu obwekwese naye akamu ku bwo obwenkukunala buli obeera n'ekitooke nga otunuulira omuziŋŋoonyi gulinaanye nnyo gunne waago bwe gutyo omuziŋŋoonyi ogumu gwandibadde nga wano omulala ne gukuba wano mu mbeera efaanana bw'etyo naye kasita olaba ekintu kino nga gyekumyekumyewamu bwe giti omanya nti oyo kayovu ekitooke akitawaanya era ogenda okulaba nga n'omugogo sayizi ntono kati olusuku luli lwe tubaddemu bw'olugeraageranya ne luno sayizi y'emigogo gino olaba nga ettaka lino lya njawulo so nga baawula bwawuzi nsalosalo kuli kwe twalabye kati okugeza n'ekitooke olugogolo lwatuuse dde okuvaako
bwe tugatta ne mu kuyonja okuyonja nga bwe twayonjiza ennyunja eyo yekuuma ekitooke nga tekikwatiddwa kayovu era bwe tuba tulina omulwanyisa. Kaakati kwe twongereza singa mba mmaze okusalira kino ndetera ku ddagala eryo ne buno obuto nabwo nzijjayo obuntu obwo kuba jjukira nti kino bwe kiba kimulina ne kiri kiba kisemberedde mufuna kati tuyiwayo eddagala erisobola okuyingira munda ne likkirira bulungi nnyo ne liyingira bulungi nnyo mu nnyingo ezo. Olumala okusalira nga oyiwako eddagala tosalira lwaleero ate n'oyiwako enkeera nti ndiyiwako wiiki ejja terijja kuyingira. Ono yataddeko evvu n'ateekako n'olusennyente eno nnyongereza kyongerera ddala ettaka okubeera eddagala okuba nga kka. Ku bwange kino ekitooke kyandivuddewo era kiba kirina okuvaawo. Nitubeera ne maama omwana ono wuuno omukulu n'ono agoberera kino ne kivaawo nvaawo eri gye twalabye. Tulabye akabonero kano ak'endagala okwekwata awamu oba okwekuuma awamu bwe ziti naye ate waliwo n'akabonero kano engogo okweyasa olugogo oluba terukkuse bukkuse kitegeeza nti kayovu awo yayingirawo dda era kisalire bulungi. Bw'omala okisalira obulungi oteekeko eddagala era kye nakaatiriza ekireeta kino kati luno olusinga tuba tulutunuulidde lubadde lusabise wano lusabise ekitooke kino bwe kiti. Kaakati akaayi kano we kabadde wansi eri kayovu wajja n'ayingira n'aluma luno olw'omunda era bw'oba otunuulidde wano we lubadde lusabise oyinza okudda eri ojja kuba nga olulaba bulungi nnyo nga olabyo wo lweyasa ddeera kuba kaakati wano bwe yagenda n'aluma wano we yaluma buli bwe lutandika okugaziwa bwe ruti naddala mu budde obw'enkuba nga lweyasa. Kati engogo zonna ziyinza okweyasa ne ziggwayo naye nga gwe tomanyi nti ensalira yekkuba. Kale wamu n'ekyo kati ne luno luba lulina okuvaako kuba tuliba kujjanjaba bulungi. Kambe kaffe alese ataddewo sitaaci oba sitaaci oba masanda oba biki nyini lugonze wali owaddako wavunde mangu ayongere okuluma ayingire munda ekyo bwe tusayira bwe tuti oba omugobye kati wano waggulu tetukola lubale munda wewala okukola olubale ate ekitusaliza bwe tuti nga tuwunziseemu akambe twewala amazzi okutuula wano ku lugogo kubanga buli we gatuulawo ne wavunda tuba tuyise embeera ey'obulwadde obw'enjawulo kyetaaga woosalidde wakale. Mulabye lwaki tetulina kussa kutuuma ttaka ku kitooke kubanga engogo zino tujja zisikayo nga tezivaayo zikutuke bukutusi. Kaba kakutukiddeyo osobola okusindika akambe ne kagendayo ne kakuyamba okukasalayo okkaggyayo obulungi. Kati ekyo nga tukimaze ne luno luyina nalwo okuvaako ate ddwe luvuddeko bulungi
ekitooke nga tekinnaba kumanyiira nkole kitawaanya naye bwe kigenda kimanyiira luba terukyali lutalo oba walusumattuka dda. Bwe tumaliriza twalabe bulungi nnyo nti kayovu yabadde yakitandise dda. Kitulina okukola kwe kuyiwayo ettaka nga tewannaba kuziba. Bwe ŋŋamba okuziba owaavudde olugogo lwe lwalukanira n'ekitooke nga tewannaba kkala, olumala n'olyoka ozzaako ettaka lyaffe bw'oti. Okwo kwe kusalira, era bwe munaasalira bwe mutyo temujja kuddamu kulaba ku kayovu. Okusalira nga otunuulira nnyo akaayi kano ku lugogo kikulu nnyo. Buli lw'oyita mu lusuku tombuuza nti mmala wiikisi mmeka. Bw'oyita mu lusuku lukubuulire nti luno lutuuse okuvaako, oluggyeko. Eby'okukuba amasimu ne mubuuza wiikisi mmeka, ekyo kizibu nnyo naye omulimisa okutegeera kuba tamanya kiri mu lusuku lwo. Naye kakati bwe Kiwemba nina eddagala lyange nga ndiyina mu bungi ndigguzeeko. Buli lwensalira liiryo mba nsobola okuteekako eddagala eryo. Si buli lwe tusalira, okuggyako nga waliwo obubonero obulaga nti kayovu ki, kati ng'okweyasa kw'engogo omanya nti awo tekugendawo ki. Bwe luba terweyasizza nga kano kokka ke katandise akaayi kano ku ludda luno, ekyo tekyetaaga kukola ki, kuyiwako ddagala. Kirwaki mbagamba nti oyinza okuba ne yiika nnamba ey'olusuku naye nga si buli kitooke nti kyetaaga eddagala, okuggyako ebyo ebiraza obubonero nti eddagala lyetaagisa. Mpozzi ekirala era kye nnina okukkaatiriza kye ky'okuba nti wano mu kuteekako eddagala tetutunuulira ng'ekitooke kirwadde bulwazi lwokka. Waliwo ebiseera kaakati nga ebyakanayokyani ng'ebiseera eby'enkuba. Womanyira nti bwe nnaaba nsalira wayinza okubayo obugogo obukutukiddeyo oba obwakutukirayo, awo wabaawo okuvundirira. Kayovu ekimuleeta lusu luli olwaki? Olw'okuvunda. Kaakati kuziyiza enkolokolo yo obutakwatibwa, enkuba nga yakatandika okutonnya, ogiyiwamu eddagala ne liyingira ne kyefaananyirizaako ng'endu eri gye twannyise. Kati akawuka akavudde mu nsuku zino ez'abannaffe abataagala kulabirira naddala wano ewaffe, ojja kusaba muliraanwa nga ye si byakola ki, si byaliko. Bwe kajja bwe kaaba kaagala okunoonya okuyingira, kayovu anoonya nkolokolo. Buli lwawulira olusu ng'akola ki, asemberayo. So nga ate mu budde obw'omusana tajja kusembeera kitooke kyo olw'ensonga nti olugogo luba lugumu nga terusobola kulumbibwa, ate tekubaako buvunda. Mu kifo ky'okuvunda bukala bukazi. Nga tukyatunuulira endwadde n'ebiwuka, tulina obulwadde bwa banana bacterial wilt. Nga bwe mbalaze nti ebiwuka byettanira nnyo embeera, obulwadde bwettanira nnyo embeera y'ebitooke ebyalumbibwa ebiwuka, kuba obusinga obungi buyingirira mu mirandira oba buyingirira mu nkolokolo eziriko amabwa. Kaakati mulaba omugogo gwaffe guno era n'akatooke akaliko. Ekitooke ekikwatiddwa kayovu n'akiruma wansi ng'enkolokolo ddala ndwadde, mulimu ebituli, kyangu nnyo kiwotoka okuyitiramu. Ate era ekirala mu mirandira namwe musobola okuyitiramu kiwotoka singa giba mirwadde nga gye twalabye. Kaakati wano era tugenda kizuula lwaki kyasobola okulwala obulwadde buno ate ebirala ne bitakola ki, ne bitalwala. Kuba mubisangamu mu nsuku zammwe ne mutamanya bwavudde ku ki. Magaye amabwa ku nkolokolo n'amabwa ku mirandira. Kati kino kiba kirina kuvaawo, tolina ddagala ly'ogenda kiwa. Okusooka n'enkota yennyini nnyini gy'obeera oyagalako si yeweesa ki, si yeweesa ekitiibwa, naawe kennyini tosobola girya. Kaakati katulabe engeri gye tukijjawo ate tujjanjabe. Kaakati obudde engeri gye buli bwankuba, engeri obudde gye buli bwankuba, bwe tunaatujjawo ekitooke kino tetugenda kyasaayasaamu. Njabbalaga ekyatemebwa mu ntemebwa gye kyaggyibwawo obwo bwali budde ng'enkuba tetonnya, naye kati kenyinyiitidde
buli lw'oyasaayasaamu ekitooke oba okireetedde okuba nti kisiiga ate ebirala biki bingi jangu okijjo wali wennyini wansi wali tosima nnyo awo kigire mpolampola weewale okutaataganya kino okikolako ebbo kati kyambere kingi nekidde eno kati bwe tukijjako osobola okukissa wali tukitadde awo kubanga wasangiddwawo n'ebirala ebyali mu mbeera eyo lwakuba tetujja bituuma ate mu mbeera tubituuma jakireka bwe tuti okutuuka enkuba lwerikya omusana ne gujja tubyaseemu nga bwe twayasizaamu ekigogo kiri ekyabaddemu kayovu kaakati mu nteekateeka efaana bweti wano tukolawo tutya tubanga abayunzeewo ettooke tandika okuwaata enkolokolo eno mpola mpola n'obwegendereza kubanga ate waliwo ebigenda okusigalawo tetwagala lusuku lwonna ddwera nga bwe nabategeezezza kizibu nnyo okusanga ekitooke ekirwadde kiwotoka nga tekirina kayovu mu kyo ndowooza mulaba kyalibwa kayovu wansi saawa wokka mukiraba kyalibwa kayovu kakati tuyina kiyiwako eddagala n'abaana nabo ne tubayiwako eddagala awo kiba kiwedde naye engeri gye tulina abaana nga bali mu geegi y'emu omu kuba alina okuvaawo era yandibadde alina okuvaawo lwakuba nti mu mbeera ey'obwerende nga tetumanyi ku bombi ani anaawona tuyinza okwongera ne tubawaayo akakisa ne bitambula era bw'osanga ensuku ezaatawaanyizibwa kayovu kiwotoka kizibu nnyo okugamba nti kanzijewo kino oba kino kuba tumanya kinaalwala kati tuyinza obbiwaayo emyezi ng'emeka ng'esatu naye era omu naakola ki naava kuba myezi esatu kaba kamaze okweyoleka bwe kaba nga kalina ekimu kyekakakola ki kikakwata kati byonna tugenda bissaako eddagala kuba tebinnaba kulaga bubonero kiwotoka gwe tuyita toduula waliwo lweyeyoleka mu ngeri bweti ng'oggyeko eri gye twalabye akabonero nga kano tekakukanganga olagala luno osobola oddusalira wano n'oluggyako singa tewabaawo ndagala ziraze ekitooke kisobola okuwona naye bw'okikola ne wansi oyiwawo eddagala mama bagamba nti akawuka kano awojjengo bwe tekayitewo kulina eddagala tekalina gye kayingiira eddagala lyaffe liri twalabye erya banana plantation herbal mix gendo yita akadomola kali yabe baffe eddagala lino lyava mu balimi ab'ekitundu kino kyennyini kyendimu mu ggombolola y'Emukungwe kitundu bakiyita Kinyerere Butende Matanga gyeyitibwa Matanga parish ate era kuliko n'ekyalo bakiyita Matanga era mubanga muyiseeyo mubeebazanga olw'okukkiriza okukwatagana naffe
ne tuvaayo okuvumbula okwekintu ekifaanana ng'ekyo bwettu bwe tukola. Kati wano toddamu kwetawaanya nagamba nti bannange ate eddagala ate biki. Kati mpozi ekirala kye tulina okussa mu bwongo olusuku luno lwonna nga tulabye ekitooke ekirwadde bwe kiti tukyusa ebintu bingi nnyo engeri gye tululabiiramu. Tetugenda kuddamu kukwata kambe okajje ku kitooke kino katwale butwazi ku kiri. Tusooka kukannyika akambe kali luddamu. Tufune akambe tulabe engeri gye tugenda okutandika okubeera nga tukuuma obwerende. Okufunayo ka omo kaffe kano. Eno tebakaseera ewaffe wadde ekonomi yatuyingidde. Kakyali ku siringisi 5. Tusaamu amazzi. Siringisi 5 zino zijja kutaasa ennimiro nnamba. Kambe kange kano mba ngenda okusalira ekitooke kino jjukira nina okukakozesa okugyayo buno nina kajjamu omo. Wano kazzaamu kubanga mbadde ttaka erikola ki erabika nga bbisi simanya oba akawuka kayiseewo. Kati awo mmaliriza ekyo ne ngenda kukiddako. Nakyo kavuddeko yema nina kyenjagala okukolako ku ludda olw'okusalira era wano nga nkiisa akambe neewala okukola olubale ku lugogo oluddako kubanga wajja kufuuka bbwa akawuka kayinza okuyingirawo. Ekyo nkimaze. Bwe nkimala nabagambe si buli kaseera bwe tusalira mbu tusaako eddagala. Kati kitwala eddagala libadde lyafuna dda. Kati tugenda mu maaso era nakyo nkimaze tugenda kukiddako. Tukikola ne tugenda nga tukiddamu bwe tutyo okutuuka olusuku lukola ki luggwako. Kambe tuba tukanyisa akawuka kaba tekajja. Kati nga bwe mbalaze ebizibu by'olusuku luno bibadde 2: kayovu n'ekiwotoka gwe bayita banana bacterial. Kati ali waliwo n'akavayirasi akazze era banana bacterial nga mwabadde abajojobya singa temukwata mateeka gano kajja. Kati mu mateeka ge muyina okukwata tugezeeko okulaba nti tulongoosa mu nsalira. Bw'oyunja yunja ekiteteme kijjeewo mangu kireme kuyingira mu biwuka binaaleeta kawuka ako kajja mu lusuku lulala. Ekyokusatu tugezeeko nga bwe kisoboka okulaba nti lwe twetaaga okussa eddagala ku kitooke tulissaako okugema kayovu n'ekiwotoka oba omugonyi n'ebirala oba bigemye kuba kayovu olukola amabwa kitegeeza nti olusuku lugenda. Kati ekyo bwe tuba tukikoze bulungi tetukoma kulabirira bulabirizi kutangira bitooke byaffe kuva ku biwuka na ndwadde tubiriise tusobole okuba n'olusuku nga lwekolako lwokka. Ojjamu emmere ey'okulya ate n'ofunamu n'eyo gy'onootunda okusobola okulabirira olusuku olwo nnyininyini. Tujja kubasobola okuba nga
tuzaawo ensuku zaffe naddala wano mu Buddu. Ndowooza mulaba lubikke bulungi wadde nga embeera ebadde emukuba talina kyakoze eki kyatidde asazeewo abikka ebirala abiyiga empola mpola. Mpozi nja balaga nti Kayovu si mulungi n'akatono kubanga enkota eyandibadde nnene omalirizanga kafuuse akakota kati waliwo wano enkota olw'endagala okubanga teziriiko ekibuuzo ojja kubuuza anaalya oba taalye fedda tugenda kweddamu tumanye nti mu butuufu tagenda kufuna nkota etegeerekeka asabe kimu ettooke livumbe mwasobola okukola ki okulya naye nga singa tuba tugobye wano Kayovu netumanya n'endiisa naye ndiddamu ne tulabirira ensuku nga bwe twazirabiranga edda tuba tujja kuddayo ku maapu ne bw'oba n'akasuku katono ka bikolo 100 omanya olina enkota ze 400 mu lusuku 50 gasobola okulabirira olusuku gasobola okubikka gasobola okugula eddagala gasobola okusaamu obusa naye ate bw'oba oyagala okwongera okukiyisaawo weewale nnyo okuba nti olima naye nga tolunda obanga olunda kitegeeza nti eddagala lyokka lye liyinza okuba nga likutwalira ssente empozi n'okubikka ezandiguza obusa gulamu essubi bwe tuti bwe tugenda okusibwa amakungula agamatiza kubanga byakwatibwa Kayovu njo wano obubonero weevu nza mulaba kambe pitibwa Tracy mu mpugwa muno nga nkola gwa salon naye bwe nafuna kasente kange nengula akapoloti kano namala okugulawo nennimisaawo nensimisaawo ebinnya by'ebitooke ne banteekeramu abavubuka ne bagenda nga bansimbiramu ebinnya kati ogenda akasuku kano nga kagenda kavaayo mpola mpola bwali busa naye ng'obusa obwo sagenda nti mbugule wabula nina obubuzi bwange bwe ngenda nnunda obusa obwo nagenda nga mbukuŋŋaanya ebitooke byali bifaanana bubi tebyali birungi n'akatono byali bifaanana bubi naye kale akasa kali ke nateekangamu n'obukuto buno bwe nateekamu bulina engeri gye bunkoledde kuba amazzi gayingira bulungi ate ne gabeeramu kati ate wentuukidde ne ku ddagala lya Master DISAN okulaba nti nalyo linnyongeddeko. Balimi bannange njagala ate okubalaga engeri gye tuyinza okukuumamu amazzi mu nnimiro. Ennimiro eno bwe mugiraba munnaffe ono obusobozi obubikka tabulina naye ekyama ekiri mu lusuku luno okufaanana bwe ruti okwawukanako ne ziize tulabye embikke kyekyokuba nti akozesa omukisa gw'ensalosalo okukwata amazzi ayina oluguudo olumulinaanye amazzi ago tagaleka kuyitawo gaviira ddala waggulu eyo n'agawesa amakoona nga bwe mulaba wano wennyininyini wennyimiridde gavudde mu luguudo ne gajja ne gaweta wano wendi kati ne geeyongerayo mugenda waliwo hampu eno bwe gajja wano bwe gati wano tegasobola kuyitawo gaba gayina kuweta ne gayingira ekinnya kino ndowooza kanyingirire ddala nga bwe gayingira kati bwe gayingira wano kisooka kujjula ne galyoka gagenda ne galinnya hampu eri ne geeyongerayo era gakikola kubanga kaakati bwe otunudde ekinnya kino gabaddemu bwe tunaagenda kukiddako era nago mwegali kati mu mbeera eno takkiriza mazzi kumuyitako mu budde obw'enkuba naye ng'oggyeko okukola ekyo ennimiro eno yasooka n'afiisa ensomesa eriwo kati era erina mu butabo obusinga ey'okutegeeza abantu nti olusuku terukabalwa ye olusuku alukabala
era bw'amala oddukabala ndowooza mulaba bwe lufaanana n'ebijanjaalo tosobola bisimba watali wakabale. Kyokka wandisuubidde nti wasimbye ebijanjaalo olusuku lwandibadde luyisibwa bubi ennyo, naye si bwe kiri kuba luyingiza amazzi wano, ate bwe lumala okuyingiza amazzi ayina n'enkola endala. Awo olaba waliwo obusa n'ettaka tabule, ate wamala n'abikka. Kati gano amazzi agayingidde mu ttaka gaba gasobola okuyingira ne linywa obungi bwonna bwe lyagala. Kati ekirala, abalimi b'emmuwanyi ndowooza gye muli, mwe mwandibadde temugula bigimusa. Ekitooke omukulu ono kyayimiriddeko kakuta ka mmuwanyi. Naye ekyo kirina obuzibu ku ndagala nga bwe mukiraba. Kyekyo lwaki kitono mu sayizi. Obuzibu obwo nako kabonero ka kayovu. Twayogedde kayovu engeri gye tumwewalamu. Obutalagge buno bwe mulaba buno kabonero ka kayovu. Naye mwayize engeri gye mumugoba. Kaakati ate bwe tujja ku kirinaanyeewo ndowooza mukiraba kinyirira nnyo. Kati bw'obanga olina olusuku eyeewuwo nga weebuuza lwaki ekikola ekimu obutooke butono nnyo, omugogo mutono nnyo, ate ekirala omugogo munene, ddayo okebere, si kayovu yakutawaanya, kuba oyinza okulowooza mu nnimiro yo owali emigogo emitono nti oba oli awo wo si wagimu, naye nga si lunnyo lwe lutawaanyaawo, wabula mulimu kayovu mu kikolo. Kaakati ekyo nga tumaze okukyetegereza, mwabalina owantu watono ne wawanene ng'osobola okukozesa ensalosalo zino, ate n'okabalira bulungi nnyo ekitooke kyo n'amabanga n'okabala nga bw'oziika ebyo biba bivunze. Kuba bino ebiri wano bwe binaavunda bye mulabye ebiri ku sayidi ne sayidi, kitegeeza biba byetaaga kukabalira mu ttaka kuba nti ettaka eryo ligonda. Ekirikuuma nga ligonda kwe kubikabalira mu ttaka, kitegeeza ettaka lyo nnyini oba olikozesezza ng'ekibikka, kubanga wansi amazzi gaba tegaggwayo, ate enkuba bw'ejja n'etonnya waggulu era osobola okusimbayo ebijanjaalo byo nga bw'olabye wano. Naye ng'onoosimbamu ebijanjaalo keera nnyo osobole obbiggyamu amangu, oba oli awo olye na bibisi, kikusobozesa okuddamu okukabala amangu enkuba esembayo yeesobola okuba nga eyambako okunywera mu ttaka, n'okuba nti wewalinyiridde nga okola ng'oggyamu ebijanjaalo tewaguba. Bwe wagubye okabala mangu, n'omala okukabala ate amazzi ne geeyongera okuyingira ne wasigala nga wagonda, omusana gugenda okusangawo nga waateredde bulungi. Kati olusuku ate ng'ofunye obusobozi bw'okubikka, singa luno lubikke lwandibadde ate ng'ekiri wano kitalo butalo. Wabula kyenjagala mujjukire tuva mu kyeya. Era nsuubira bangi nnyo mubadde temusuubira kufuna nsuku zirina greening ono oluvannyuma lw'ekyeya. Naye ekyeya nga bwe mbalaze, okusooka obutakabalira bitooke nakabala mu lusuku. Ekyokubiri, obuzibu bw'akayovu obwo ndowooza bwe buleese ekizibu nga bwe mulabye ku kitooke kino kyembalaze ekirina kayovu. Kitono mu sayizi, bangi nnyo ebitooke bye muyina bwe bityo, abamu mugamba ettaka mu Buganda terikyakola, naye ng'obuzibu buva kuba nti kayovu abatawaanya, ate muyina ne bye mwasuula. Era kati bwe ntwala omukisa guno okwogera nti ebimu ku bye twasuula bye bino wammanga. Twasimanga ensalosalo nga zino, ziyinza okuba zaali tezituukiridde nga mukyalo ono bwe yakola. Ekyokubiri, twabikkanga ensuku. Ekyokusatu, twaliisanga ebitooke. Ekyokuna, omuliraano gwayokyanga bbiri, nga n'emuliraanwa ayinza okuwalirizibwa okubaako emirimu gy'akola mu nnimiro yo, n'aggamba nti nasanze ekitooke kirwadde, naye nagambye basajja bange ne bakiggyamu mu nnimiro.
eyo ojja kusanga tekiriiwo. Naye bwe wagendanga ku nnimiro yo ng'eyamulirwana eyina ekizibu, naye bw'otyo bwe wakolanga. Naye ennaku zino bakusangamu ne bakkubira n'enduulu ng'akimanyidde ddala obadde omuyambako, naye n'agamba okikolanga ani, kifaanaganako n'ekyoggonjola. Ennaku zino bw'ogonjola omwana owamuliraanwa bakubuuza wamukubye ngaani, bw'eba nnimiro wagiyingiddemu ngaani, nti akasajja ako kalogo kikalabika kabadde kagenze kuba akubye kakola mu nnimiro. Kale empisa ezo zonna ng'ozigasse wamu. Ate bannaffe abatuliisa kati amatooke ng'ate wano mu Buganda ffe tusinga okgalya, ze mpisa ze baagenda nazo era ze zibakuumidde ku ntikko nga ekifo ekimanyiddwa ekisinga okufulumya amatooke mu Uganda. Ffe ne tukola gwakuba nti ffe tusinga okugalya. Kale nja bakubiriza mugezeeko nnyo nga bwe kisoboka okulaba nti twekolamu omulimu ate tuzzaawo ensuku. Nze mukyala Joy Edith Mbabazi Batenda kulabako. Kyalo kino bayitawo Kayunga lwa Bikere, ate nze mbeera mu Kimaanya. Ekyansikiriza okujja okulima awantu wano gwali mwoleso gwe Wankulukuku. Myose gyabeera Wankulukuku nafuba nnyo okubanga njeetabamu. Gye nasangira abaami bano n'abalala bonna abaaliyo. Kati bwe nalaba ebintu ebyaliyo ne ŋŋamba naye oba abalala basobola okukola ebintu bino ne bivaamu, why not me? Ne ŋŋamba nange ngenze kulima. Ekirala ate era mwebaza okututeerawo emipiira gy'amasaza. Ndi mukyala ayagala nnyo omupiira. Era mu kwagala omupiira, mu kuwagira omupiira, we nasanganira abantu abagatta ku mukutu ogw'okulima ensuku. Singa tegwali mupiira saali balabi. Nabeeranga ku mupiira nga mpagira nnyo, ne bandaba balaba posingayo obutooketooke, yali Mwami Jamiru Kalanzi. Nanoonyako yagaye ubale kuwagira omupiira ne tunyumya. Naga naye tulina omukutu gw'abalimi. Mbadde nsaba nkuteekeko, ndaba oli maalima ko nziteekaayo. Bwe nasangira Mwami Muwanga nambeera omuntu mulungi nnyo. Ne wano yakanambula enfunda ndowooza ziringa mu 5. Buli kyonna kiba kinsobedde anyamba. Ssebo Mr. Muwanga nkwebaza nnyo. Webale nnyo, weebalire ddala. Tewale n'okunteeka ku mukutu. Awantu wano waliwo ogenda okufunawo, twafunawo mu 2010 nga waliwo essamba ly'ebikajjo. Naye ndowooza nga ebikajjo byali byakamala emyaka nga 40 nga kataka konna kaakwata nga kalubo nnyo. Twali tugulawo, waliwo yatugamba wana wantu naye mugulirawo kiseereza mwe zigenda kufa bwereere. Emba nzagala nze kusimba bitooke kuba olusuku kibanja kiri wala, twagala tusobola okulya emmere kumpi ne we tukolera. N'agamba sente zammwe ezo zigenda kufa. Wano ku kikajjo tewayinza kudda kitooke. Konze ne tukikabala ne tukijjawo ne tulima. Ebyasooka ne bigaana ne tuddamu ne tubijjawo. Olwo nga maze okufuna amagezi okuva mu bakugu nenga kati kantambulire ku magezi gano. Sebo Mr. Muwanga era ndowooza mu balimi nkutawaanya nnyo. Kakati ne tutandika okulima kulonyo nga bwatuwa amagezi ku mukutu gwaffe gwa Buddu restoration what something gwe gunyambye era mpulira nga ndi musanyufu nnyo kubanga nze kati okugenda mu katale ngendayo naye at least ngendayo lwalumu kubanga mmanyi nti omuntu oba n'emmere kyekyobugaga ekisinga.